Wabale nnyo Wandilu Boni ate bakkansala batuula ku lukiiko olw'eggombolola y'e Lubaga bavuddeyo bekozemu omulimu naddala bali ku ludda oluvuganya ne gavumenti baagala okujja obwesige mu meeya waabwe gwe bagamba nti takoze kimala kutambuza bulungi mirimu gya ggombolola. Kakati no ye kansala bano meeya bano abaanukudde n'ategeeza nti tebasobola kumuwangula. Bakkansala abatuula ku lukiiko lw'eggombolola y'e Lubaga abatalina kibiina kwe bajjira wansi w'ekiwaayi ekibagatta ekya United Force nga begattiddwako aba FDC ne DP batandise kaweefube ow'okuteeka emikono ku kiwandiiko ekijjamu olukiiko lwa meeya Bwesige nga baluluumiriza okubeera olw'ekibogwe. Ffe abantu abo twagala kubajjamu Bwesige bwe mulaba tumaze omwaka mulamba tulaba kitambula mu kanso kitwakiyisiza nekitambula omwaka mulamba mu kanso tulaba nti obunafu buva ku deputy executive ye eno tugulawo okufuna emikono era bamemba bonna abali wano ne bannaffe abatasobodde kubeera wano olw'embeera tugenda mu butongole okutandika okusayininga petition ero. Olukiiko lutuziddwe Kasubi ku munaku mu maka ga kansala omu ku bano bategeezezza nti ebizibu bya kasasiro enguudo ezitakoleddwako mu mwaka omulamba bye bimu ku bibajjeeyo nga kiva ku bakkansala ba NOP abaayiwa entuula ez'olukiiko. Beekyabwe kya lutalo balinga bba abajja okulwana era asaba abakansala bannange kubanga ffe aba independence wewaddeyo aba NRM n'aba NUP bayidawe ekizibu ekiriwo nti n'aba NUP singa bajjawo kyokubatiisatiisa ekamwokya mutebagera kuddamu kufuna kaadi. Nze ndowooza mwandirabye n'emikono egiwera 9 naye kyatugjako enviiri nti n'abantu abo bennyini betwayita okuva mu Ndeeba okuva mu Nalukolongo okuva ku Railway Market Nalukolongo bonna tebafuna mukisa. Kansala balemeddwa okumanya nozigaza emyaka 4 buweereza abantu baffe bazze mu ntalo basuubira nti omulonzi buli lwakulaba mu kamera ng'olwana olw'enkyanga badde bakuwa tikiti n'abalonzi nga balyoka bakola ki bakuwa obululu bwabwe so nga ate bandibadde badda mu bantu ne tuweereza abantu ne tuva mu by'entalo. Ensonga yaliwo mu lukiiko olwo waliwo ensonga y'okufunira abantu b'omu Ndeeba ekifo bagenda okuteeka akatale kuba baali babagoba dda mu kifo ekyo era nga lipooti yakusoma ku olwo tusobole okuyisa abantu abo basobole okufuna bagenda okuteeka akatale ekyo tebakirinda nga tebagala na kukiwulira. Bo nga bakkansala naddala abo aba independent beegatta wamu n'aba NRM ne basalawo okuyiwa kanso ne bagamba nti babe tuleese lipooti bazitugobye ffe ne bamuzitugobye emirundi 1000 tusigala ekizo kitivu y'eggombolola etambula emirimu egikolebwa ku ggombolola y'e Lubaga ffe tubanjulira bye tuba tuggyeeyo bye tulina okukola bwe tugenda tugenda kula nguudo enguudo nga bamuzaba zitambula obunyi tuzikoze emirala tugikoze kasasiro tulowooza nti obuzibu bwabaddewo bwabadde bwa mmotoka ate emmotoka twasuubiziddwa nti tugenda funa emmotoka 10. Kyokka bwe tutuukiridde omumyuka wa meeya Hajjat Fugessanyu bano abasekeredde n'ategeeza nga bwe batalina ngeri yonna gye bayinza kumugyamu Bwesige. Njagala nnyo mubeetegereza ate era muddemu mubayite mwabasindika ku ggombolola y'e Lubaga bateeseza so si kugenda kyankwanzi kulya bitafutafu obukyayo bateeka ku ggombolola y'e Lubaga tebuyinza kutulemesa kukola mirimu bakakasa bannalubaga emirala gigenda kukolebwa enguudo zigenda kukolebwa tubole kigenda kutulema kukola okujja mu kanso ne bawoza mbu abantu beeyambula abakansala baali balaga butali bumativu bwabwe ate era tebeeyambula. Agamba tebalina kyakukola kubanga bakimanyi nti be bayita ab'ekibogwe ate be bakulembeze baabwe ku ggombolola. Oli abo balina be bakolera gye baripootinga naye ffe tukakasa nti mmwe bakama baffe abaatulonda ffe be tulwanirira mu abantu aba bulijjo abagula sabbuuni omutwalo gumu 2,000 abagula omunyo 4,000 mwe mutulwanya mwe mutuyombya era y'ensonga lwaki kanso yaffe bwe tugiyiwa ng'ensonga eyo eganya okuwulirizibwa. Byachamba de Lawrence, Soul TV, Omunyo.